Najjukirwa nti mu mwaka gwa 2010 emiranga n'ebiwoobe byasaanikira Obuganda oluvannyuma lw'amasiro g'e Kasubi okukwata omuliro ne gusaanyaawo ennyumba ey'ekitiibwa mu Bwakabaka eyitibwa Muzibwazaalampanga. Okuva ku olwo abantu ba Kabaka nga beegattiddwako ebitongole eby'enjawulo okuli gavumenti n'ekitongole ky'ensi yonna ki UNESCO bazze bakola butaweera okulaba nga amasiro gaddawo era omulimu guno gukyagenda mu maaso nga we gutuuse guzzaamu amaanyi. Mu kaweefube w'okunyweza ebintu Buganda byerinako enkizo, abavubuka ba Buganda bategese omusomo ogw'okukuuma, okutumbula n'okutaasa amasiro kubanga ga nkizo nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda. Omusomo guno gutegekeddwa olukiiko olukulira abavubuka ba Buganda nga bakulembeddwa mu ssentebe wa Buganda Youth Council, Beka Ssejjengo. Bajjajjaffe bo ogwayo bagukola, baazimba amasiro wamu n'ebifo eby'enkizo byonna, naye mujjukire we baabikolera tewali bima bikalimagezi, entambula amasimu wamu ne byonna ebigwa mu kkoweeri. N'olwekyo omulembe gwaffe ffe tuliwo kati kite tuligamba abaana baffe nga batubuuza mwakolawo ki okulaba nga tukuuma ebifo eby'enkizo ng'amasiro. Minisita mu gavumenti ya Kabaka ow'ebyobuwangwa era avunaanyizibwa ku mbiri n'amasiro ssaako olulimi Oluganda Oweekitiibwa David Kiwalabye Male ng'ono yaguddewo omusomo guno asabye abavubuka okubeera abanoonyereza ennyo naddala ku buwangwa bwabwe. Oluusi abalina ku nvi ezisingako bayogera ebintu ebyalowoozesa nti beboogera bituufu naddala nga tofaayo obudde kunoonyereza na kumanya ate ne babiddingana nnyo ku mitimbagano. Omanyi omuntu baddingana ekintu ekikyamu emirundi mingi nga tewali amuwakanya abakiwuliza kifuuka ekituufu. Kubanga n'akiddamu amasiro g'e Kasubi gajja kuba mulimu bakabaka bana balina okubajjulula bajjemu buli omu bamutwala ewuwe kati gwe ataaga kuba ebyo bijjawa oveeyo olamulire Muteesa asooka nti bamuggyemu baba muwanga bamuggyemu ngaani ng'okiramula ngaani. Mu mbeera y'emu asabye gavumenti okwongera ensimbi mu nteekateeka z'okuzimba amasiro kubanga gagasiza wamu Obuganda n'eggwanga lyonna okutwaliza wamu. Ffe ne tusigala nga tukivunaanyizibwako mu nnono yaffe naye mu kulabika kwakyo ebweru buli munnayuganda avunaanyizibwa ku kifo ekyo. Era ensonga lwaki gavumenti nayo yawaayo olumu ku ssente mu kugizzaawo kubanga evunaanyizibwa. Abalambuzi abanajja mu Uganda okulambula ensonga eyo asinga okufunako kabuuyo omunene ye gavumenti. Era ndowooza yandibadde kuze yaweeyongerayo. Obuwumbi bubiri tebuzimba eyo. Bano balina essuubi nti singa amasiro gano ganaabeera nga gaggiddwako engalo baakufunira abavubuka emirimu kubanga ebintu bingi ebyetaaga okuddizibwawo ng'embugo, emikeeka n'ebintu ebirala bingi ebisobola okukolebwa abavubuka. Nga tufunye obukugu obuva e Kasubi abavubuka abaliyo be bali mu kukola omulimu ogw'e Kasubi by the way. Bafuliddeyo obukugu obw'enjawulo obusobola okubayamba ate okugenda awalala. Naye ne mu masiro mwennyini mukyalimu ennyumba ezikyetaaga okwongeramu okutereeza ezitannaba kukolebwa. N'olwekyo tulowooza nti mu nkola y'emu tujja kwongera ku masiro amalala okugalongoosa. Minisita w'abavubuka mu Bwakabaka Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu asabye abavubuka okwezuula n'okwenyigira mu nteekateeka ez'enjawulo wamu n'okutambula n'okumanya basobole okutuusa Buganda ku ntikko. Ono agamba nti enteekateeka nga zino zituyamba okumanya obuwangwa bwaffe kubanga abavubuka gwe musingi omujja. Omulembe guno abavubuka temukyasobola kwogera ku kintu kimu naddala mu Abakabaka. Ne muteekeddwa okuvaayo mu bujjuvu n'ekisero ekijjudde ti bwe biba byanfuna economic empowerment mulina obyogerako nga mbyogerako mu bumanyi. Naye temusobola byogerako nga byetongodde mu ngeri ya namunigina isolation. No, bwe kuba kutaasa butonde bw'ensi muteekeddwa okubyogerako nga mubitegeera. Abasomesezza abavubuka bano nga bakulembeddwa mu Dr. Kabanda Umal basabye abavubuka okukuuma ebyobuwangwa n'okubimanyisa abaana abato. Ate ye Daniel Kaweesi okuva mu UNESCO asabye Obuganda okweyambisa omukisa guno okwongera okusaba UNESCO ensimbi ez'okuzzaawo amasiro kubanga omulimu gukyali munene. Ng'ekigendererwa kukola ku intangible heritage eya Kasubi. Ndowooza twandyeyambisizza omukisa guno ne tusobola okusaba ssente ng'ezo ne tulaba nti Kasubi nga heritage site which is a tangible site which is a cultural site naye ng'erimu intangible nazo tezirekebwa mabega zigende maaso. Omusomo guno guvujjiriddwa aba UNESCO nga gutegekeddwa abavubuka b'e Kyaddondo era nga gwetabiddwamu abakulembeze b'abavubuka mu Buganda okuva mu bibiina eby'enjawulo okuli Nkobazambogo, abavubuka Nkerettanyi, Kabaka Mwenyango, Abagalagala n'abalala. Joan Nabowes, BBS Terefayina ageesigika.